Omuwuliriza waffe omulungi nkwanirizaako nnyo nate olunaku olwaleero weebale kubeera nga okyatugoberera era ng'okyatuwuliriza. Tukomyewo nate olwaleero mu kitabo kyaffe kino Fumita Emboozi ekya MC Uncle Ben Kawoya Fahad nga ye yakiwandiika. Ku mulundi ogwayita twasemba tuli ku ssuula, twafundikirira ku ssuula eyokusatu gye yali eyitibwa Yezeberi Nattabula, era nga olunaku olwaleero tugenda kubatwala mu ssuula yaffe eyokuna eyitibwa Kaseegu ku Kituuti. Gwatanafuna katabo kano osobola okuba nga okafuna kasobola n'okutuukako wonna oli, obwadde okaagala mu audio wadde okaagala ngako mu hard copy, osobola okuba nga obukinga akatabo ko ne kakutuukako wonna oli ku ssimu 0750 999 8 yogera ne Uncle Ben butereevu. Bwe twawunzikira omulundi ogwayita mu ssuula yaffe we yawunzikira eya Yezeberi Nattabula, twawunzika abagerenjuzi bagamba nti empombo Yezeberi ze yali isanga abakozi banne ko ne bakama baabwe kyandibanga mwabanga musekkoteka n'akafuga nkande, anti ebiro ebyo yeegazaanyanga nnyo nga buli omu amuvunnamira, nga ne bannalumansi abaali bakulemberwa Magabali, Lugoomima n'abalala batandise okumusinza. Wabula newankubadde bino byonna byagendanga mu maaso ng'era binyigiriza abakozi ab'enjawulo, kino tekyakosa nkolagana gye baalina ne Piisuula, era oba oliawo empombo zino ye kalunsambulira era Nattabula wa Kisula Famma ne Kisula TV eyaviirako abakozi bangi okugobwa n'abalala ne balekulira. Gwe tuulo kalire nze ogwange gwa kufumita mboozi. Omulungi, kati katutandike essula yaffe eyokuna eyitibwa Kaseegu ku Kituuti. Abalugera baalutuusa nti ekinatta amaka tekyeramba lujja, anti ensebengerera y'ekimemete ky'omukwano gwa nsi yaleeta ne kabiitewe. Mpaawo yali yakiroseeko ebiseera ebyo, naye kalunsambulira yavaawa eyabafuula akabwanengo. Enkyukakyuka ez'omuggundu zaatandika okulabika ku Kisula Famma, ng'abakozi ab'enjawulo bawummuzibwa, abalala nga bagobebwa, ate abandi nga bassibwa amadaala, nga baweebwa ebifo ebinafu batere beekyawe balekulire. Newankubadde ate ensi yaleeta bwe yakimanyangako nti oli mu nteekateeka ezirekulira, ng'akwesooka ng'akugoba nga bw'akuswazaswaza mu lujjudde, waakiri takupaatiikako ekikolobero. Nzijukira omwana muwala bambi eyalina ettu lya Mugema gwe baagoba nga teyeesiikidde na kanyeebwa, kamaama kaakanda kulaajana nga buteerere. Nkimanyi naawe weebuuza kanaaluzaala wa bino byonna, anti Yezeberi ye yali omweso omukulu ow'akazannyo kano, nga yeezira kulaba muntu ali ku lusegere lwa nsi yaleeta ng'alwana n'okukuuka ekyala okubaawukanya, era ebiseera bingi kyaba nga kizibu okusimattuka ng'akusonzeemu olunwe. Oba omukulu yamuliisa akawulira mu mpombo ezaayitingana nga kizibu kuwakanira. Empulubujju zeeyongera okuyitingana nga Yezeberi bwe yeefudde kamala byonna ng'eggala essajja ku Kisula Famma, ne zituuka ne ku Kaddulubaale. Bw'atyo Kaddulubaale teyali mubi, ng'azza bba mu kisenge ng'amuwa amagezi awummuze Yezeberi okuva ku Kisula Famma. Kino ekyamukoza kino ng'ayagala laadiyo esobole okusigala ng'ekyalimu ensa, anti abakozi abaabanga abalungi ng'ate baasimbira ekkuuli ne bagobwa. Nsi yaleeta yasiriikirira n'awuliriza mukyala we era amagezi gano tegaamusanyusa, anti mbwe ekiro ekyo yeekaamwana ekyeggulo ekyali kiyidde n'akizira, n'amugamba nti ebya laadiyo tebimukwatako abyesonyiwe. Mukazi wattu naye yakwata lukato ng'abiwummula. Ekiro ekyo nsi yaleeta yakwata ebisumuluzo bya mmotoka ekyeggulo yakirya mu woteeri, era yazzaayo tulo. Mu matumbi omukyala ne bwe yakanda kumugamba nti owaayigira tugire, nga yeesunguusudde omumwa gumuli mu nnyindo. Bulijjo awali omukka tewabula muliro. Kaddulubaale yatuula ku kitanda ky'amatumbi ago ne yeesigama enkondo yakyo nga bw'akulukusa amaziga ku mutima ku ssaawa nga 8 ez'amatta nsejjere. Yagattagatta enkolagana gye yali azzaawulira wakati wa nsi yaleeta ne Yezeberi n'ensunguwala gye yali asunguwadde ng'oyogedde ku ky'okumuwummuza n'akakasa nti wandibaawo ekyama ekikusike. Okwerinda si buti, Kaddulubaale bino yabinyumizaako omu ku bakadde b'ekkanisa eyali ennyo ku lusegere lwa nsi yaleeta, wabula teyafunayo kuyambibwa na kubudaabudibwa kwonna. Kino tekyamuterebula, yeeyongera okubaketta ng'ayita mu mikwano gye egy'omunda nga n'abamu baali bakozi ku Kisula Famma. Abakessi kyasooka kubazibuwaliramu okugwa mu buufu, anti buli eyawulirwangako ng'ateebereza omukwano gwa nsi yaleeta ne Yezeberi nga tasula. Engeri Piisuula gye yali fanfe wa Yezeberi kyamuleetera okukyayibwa abakozi banne, era bangi baamweraliikiriranga nga balowooza nti yalumika emboozi zaabwe n'aziwa omusumba. Ng'omuntu yenna anoonya okunywerera ku mulimu, abasinga baggula olukwanokwano ku bakulu oba kwaba abakulu be bawuliriramu ennyo.
abalala babaganza. Bw'atyo ne mwana mulenzi Mbebbe yayagala nnyo akozesa akakodyo ke kamu ayongere aggumize enkolagana ye gye yalina ne Yezeberi. Kasita yakizuula nti eddoboozi lye lisalawo kinene nnyo ku Kisula Famma. Ono amagezi agamujjira gaali gakusendasenda munywanyi we Zonto ayagala omuwala ono batte ekyama. Kwe kugamba ng'ayagala abeere katumwa ng'abali wakati. Munnange lwakyalumu nga Mbebbe asitula mwana muwala ng'amukunguzza ng'abasisinkanye ne munywanyi we Zonto mu kifo ekimu. Bino yabikola talina ku bombi gwalaalise wabula nga baali baabikoonako ennaku nga nnya emabega ne Zonto. Bwe baatuuka ku Zonto Mbebbe ng'amugamba, "Sseruganda, omunyama guugwo oyita?" Bino yabimugamba ng'omuwala tawulira. Zonto agenda okukuba amaaso ku munyama ago bamugamba nga Yezeberi gwe yali awulira obuwulizi ku laadiyo ng'aweereza pulogulaamu ne mutaayi we Mbebbe. Wabula yalabika ng'eddoboozi ly'omuntu gwe yawuliranga ku mpewo si kye kifaananyi kye yali asuubira. Yezeberi yagenda yeekapisa akapala akawanvu akaddugavu akeefaananyiriza eccupa waggulu ng'asuuliddeko akajoozi ak'emikono emimpi akaali kalaga nti mu bupya bwako kaali keeru wabula kaali koolesa ekkundi mu ngeri yatunda ayolesa oba oliawo engeri gye yali yakolako mu kasino omuzimu gwayo gwali guzzeemu okumutemba. Mwana muwala ono alabika lwa butayogera naye yali yagwadde omulenzi ono amatu kuba olwatunuulira eddenzi n'aliwo akamwenyumwenyu ng'akakekkereza engeri amannyo ge gye gaali gaagerekera teyasobola kumwenya bakyenjebula. Yasekamu bbuniza nga bw'akoteka omutwe ku ttaka. Zonto yanyoomerawo omuwala ono kuba yali asuulidde kiwiivu ky'enviiri ekicucufu ekyali ekiddugaalirivu ku mutwe ng'awunya n'akakukumbi. Akajoozi ke yali ayambadde nga kooleka awayisiza ekko ly'embuga ly'amapuubo mu bufunze nga yenna munyaalufu. Zonto olwagattagatta bino yagambirawo munywanyi we nti, "Sseruganda, omuzannyo gunnemye siita." Bwe batyo nga baawukana nga baabigwo. Mbebbe baayawukana tamatidde obwongo nga bumuzunga anoonya kyazzaako afune obuganzi obw'enkomeredde eri omuwala ono asobole okulya empombo ze asimbe n'olukono. Mu ddimansi eyo yennyini omusumba nsi yaleeta yabasitula bonna abasatu nga bwe baakolanga zibula amaaso n'abatwala okubalambuza mu maka ge wa Kaddulubaale. Kaddulubaale yabaaniriza n'abatindiikira n'ebyokulya ne basenza bigere. Kino kyategeerekeka luvannyuma nti nsi yaleeta yakozesa kakodyo kano alambuze Yezeberi amaka oba oliawo mwana akaziwalira. Nga bakomyewo bamaliriza okulya ebittafutafe ewa Kaddulubaale nga n'embuto zibali mu mannyo, Mbebbe ekirowoozo kyamujjira nti omusajja omu talya nkoko ye. Ne wabaawo omu amwanuukula mu mutima gwe nti agirya. Eggulu eryo ng'akubira Yezeberi essimu ng'amutegeeza ng'ebirowoozo bwe bimuwalana emmeeme ye egaanye okutebenkera. Buli lwawunzika omutwe wansi ye gw'alaba ng'amweweeta ekirevu. Ebyembi musajja wattu teyalina kirevu. Yayongera nako nti amannyo ge ag'engereka gamusanyusa okutunuulira mbu buli lwamwenya bw'ati obusiwa bw'eddenzi busekaaseka. Ku lukomo lw'essimu okwo kwe yamusuubiriza nga we yali agenda okumubuulira ebisingawo enkeera nga basisinkanye ku mulimu. Z'olaga omulungi tezirwa. Yezeberi yabukeereza nkokolo okukira ku nnaku endala zonna yajja yeesunga kuwulira mawulire gava ku Mbebbe. Anti engeri gye yali omusaaze ng'ate akyeyiya bweyiya mu by'ensimbi, omuwala yalowooza nti oba oliawo eriyo tyagiri binnyonkondo eyamutumye amumusendere. Yezeberi yajja n'ebyasava bye baali baleseewo eggulo limu ne piisuula omwali enkoko ey'omucomo obuugi obwa soya n'ebinyeebwa ebisiike wamma nga minywanyi gye gizinisa bulevu. Olwamaliriza pulogulaamu ku makya nga n'amazina g'obulevu gawedde awo mu ssaawa nga 5 ez'akalasamayanzi, Mbebbe ngazza Yezeberi mu kayafeesi ka mukwano gwe boogere eyali akulira pulogulaamu enkaka ng'atandika kumunenya lwaki amusuza akukunadde nga lumonde mu kikata. Yayongera nako nti buli lwamulaba amuyayaanira ng'enswera z'ikirungube bwe ziyayaanira empitambi. Mbebbe yayagalanga nnyo okwogerera mu ngero. Omuwala aba atandise okuluma enjala. Kombebbe weegendereze, eno gavumenti keriteekawo etteeka ly'okusiba amayisa abantu abalungi ekisukkiridde toliwona. Y'olina abakuzaalo bava ku njuba olwo okuliddewo etali basezi nnyabo. Bino ssebo eddenzi lyabimugamba likutene mu nsawo ng'omukono ogumu bwe gukwataganye n'ogw'omuwala nga bwe likubakuba n'engatto lyalyo ku ttaka mu ngeri ey'okudalya. Bino omulenzi yali akiina muwala anti nga Yezeberi si ye muwala gwe wali oteeka mu lubu lw'embooko ezisaana okwogera nazo ebigambo ebiwoomerevu bitya ekiseera ekyo. Emboozi yaabwe eba ekyagwa amakerenda boogere n'abandula oluggi. Akageri ke yali musajja mukulukulu omusaaze teyabatunuulira nkaliriza kuba yali amaze okusomera ebbaluwa mu bbaasa. Ono yasekamu nga bw'abuuza Mbebbe nti, munywanyi, otaayizza.
Omuwala olwalaba nga mu Yafeesi bawezemu basatu yafuna amansonyinsonyi ne yeemulula n'abomba. Nga wayise ennaku 2 amakyagamu Mbebbe baamusaba atandika okutendeka Piisuula pulogulaamu ye yennyini gye yali akola. Obwongo ne bumuzunga nti kino kyabanga kyebikiro kyankukunala ku Kisula Famma nga bw'olaba omuntu omupya ng'agezesebwa mu kifo ky'olimu ng'otandikirawo okuzingako enguguuzo. Wabula olw'obutaagaane yeewaliriza n'akola bakama be kye baali bamusabye ate olowooza waayita mmeka ng'eyambe Mbebbe evuunikibwa. Baamuwa ebbaluwa emuwummuza ebbanga eritali ggere ne bamuteeramu ensonga ng'ebyokukola bwe byali bikeeye n'asuubizibwa nti bali muyita nga bizzeemu okulabika. Bw'atyo Piisuula ng'atuula mu kifo kya Mbebbe. Kiiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi naye Mbebbe yagenda akiikidde Piisuula ensingo ng'amanyi gy'amulimiridde. Kumbe munne ddala Yezeberi ye yamulonkome wansi yaleeta nga bwe yali asabiriza ekibumba ky'omukulu. N'omukulu olwamanya bino ng'eddenzi anyugunya mu kiŋaaŋaali. Enjiri yeeyongerera ddala okukyuka ku kkanisa y'e Kanabba ng'eyolekera ddala nti waliwo enkyukakyuka ez'omuggondo ezaali zibindabinda mu maka ga nsi yaleeta. Bangi beewuunyanga ebigambo ebikwata ku bakyala Yezeberi bwe yakozesanga ng'aweereza ku mpewo nga bino nsi yaleeta mwasimbula enjiri. Mu kiseera kino olw'obutakwatagana muwala wa nsi yaleeta bwe yalina ne Yezeberi kuba yajolonganga nnyina ku mpewo za Kisula Famma yasalawo omulimu n'aguta era empulubujju ne zitandika okuyita nga nsi yaleeta bw'atakyalabirira baana be. Anti ne Kaddulubaale yali takyalabika ku kkanisa mu kiseera ekyo. Bulijjo mu mbu mwe muva ekituufu ne zino empulubujju abantu basooka kuwakana baakakasa nsi yaleeta bamaze kumuwalaawala yogayoga mu mbuga z'amateeka nga bamuvunaana okusuulira obuvunaanyizibwa bwe nga taata. Wabula akageri omwavu gy'atasinga musango Kaddulubaale n'abaana be obwenkanya baafuna bwakibogwe. Ozibiranga ebirala notazibira mukwano anti ne bw'oguggalira otya gulwa ddaaki ne guwagaanya. Olugambo lwatandika okuyitingana mu bakkiriza ng'omusumba waabwe bwe yagwa mu mukwano n'endiga ye era omukozi we Yezeberi. Ebyaddirira gaali mansonyinsonyi na kwekaza nsi yaleeta nga yeewakana n'alagira n'endiga ze okusiiba bagobe Setaani ono eyali ayagala okwabuluzaamu amaka ge. Bambi endiga zattu nazo nga zisiiba. Olwogolo lweyongera okukolera mu kkanisa n'etandika n'okwetemamu ebiwayi ekiwagira Kaddulubaale so ng'ate ne Yezeberi yali yasimbamu ddejje lye mu kimpukumpuku era nga bangi abalimiridde ne bagobwa mu kkanisa kasita yakizuula nti bali ku ludda lwa Kaddulubaale. Olumu omuwala omu yasomanga amawulire ku Kisula TV yeerolera eggero abaawanuka mu kalina abiri gye yaweererezanga amawulire mu budde awo bwakawoza masiga n'agwa ku mukama w'ensi yaleeta ng'omumwa gwagalanye n'ogwa Yezeberi. Bano yabasanga mu kalikonda akaali mu lukuubo olwo nga kalimu n'akazikezike ne yeewugulaza ng'atabalabye. Wabula kino tekyamuwonya. Kye baakola okusaanyawo obujulizi waayita ennaku ntono n'akwatibwa ku nkoona. Ate omulundi omulala omuwala eyayogereranga mu nnimi era nga muganza eri abawuliriza yagwikiriza Yezeberi mu Yafeesi ya nsi yaleeta ng'amulaga ekkula mukama lye yamuwa. Omuwala ono yaliko by'ayagala okubuulira mukama we ebyembi teyakonkona. Agenda okubandula oluggi nga Yezeberi asumuludde omuwalume gwe yali yeezingiridde ku nkuuta buliri ng'ali mu kwebitiggula bwe yenyogootoza ekiwato eno nga nsi yaleeta bw'aliisa eriiso. Nsi yaleeta yali atunuulidde Yezeberi enkaliriza ng'amaaso gooleka okunyumirwa kye gaali galabako ng'ebitabo byonna ebyali ku mmeeza ye biteguddwa okuggyako Bayibuli ya nsi yaleeta gye yakozesanga ng'abuulira ye yali wansi okulira na Yezeberi we yali ayimiridde ng'ebikkuddwa mu kitabo ky'Abakolinsi essula ey'omusanvu era ng'olunyiriri olwokutaano lwe lwali lusaziddwako nga lusoma nti temummaŋŋananga wabula mpozzi nga mulagaanye. Amaaso ga nsi yaleeta gaali gagondedde ddala nga si ge gali ag'ekkabyo era obaolyawo omwana muwala taba kubandula luggi akaseera kaali kabulayo katono ekibanyi kiggwe n'amenvu. Mu kiseera kino omuwala eyali alumbye omukulu okumuyitiramu ensonga ze olwalaba bino yakyusizaawo ng'amaaso geekanze era yatambula mu kungujjo yabirojja amaze kutuuka waka.